omukyalo w'olubuto bw'afa n'omwana we munda mu lubuto tumukola tutya mu ngeri y'okumuziika? Omwana bw'afiira mu lubuto nga maama ye mulamu kyo kimanyiddwa, tulina okumuggyamu. Omwana bw'aba mulamu nga maama mufu, ate era tulina okuggyamu omwana. Bombi era bafudde ne tukakasa nti bafudde, tetukkirizibwa kusala lubuto lwa maama tuggyemu omwana, wabula bonna tubaziika omulundi gumu, kubanga tekirina makulu ate kola ki kusala muntu mumuggyemu omwana ate nga mukakasa nti n'omwana mufu. Kati ekyo kyawukanako ne kalice ya wano, bo balina okukola ki? Omwana tulina muziika waabwe, eyo kalice ekontana n'obusiraamu si ntuufu. Fe abasiraamu tusoosowaza buki? Busiraamu. Era eyo kalice tugamba nti nfu. Ekyo kinyinza okwongerako nga kikulu nnyo, abasiraamu balina okwawula wakati wa kalica mu Uganda okutwaliza awamu ne mu nsi yonna, kuba buli bantu balina kalica zaabwe. Kati nga bo abasiraamu balina okwawulawo wakati wa kalica ezikwatagana n'obusiraamu, ezo batambule nazo. Kalica ezikontana n'obusiraamu ezo bazireke. Era abasiraamu bategeeze, kuba abalala bakiraba bubi, ti oli Muganda ate olidde omuziro gwo, oli Muganda owasizza ow'ekika. Bamanye nti fe abasiraamu tuli Baganda naye tulina eddiini yaffe gye tukola ki? Gye tukkiririzaamu. Eddiini eyo gye tukulembeza kuba yo ngazi nnyo okusinga Obuganda, ate amateeka g'eddiini gaava waani? Wa Allah. Amateeka agasinga ag'eggwanga oba ag'ebyobuwangwa bantu oluusi be bagateekawo, oluusi agamu ga sitaani ng'okusamira, kubeera ne lubaale n'ebirala. Ekyo abasiraamu balina okimanya bagobereremu ebirungi mu byaki? Mu byobuwangwa ebyo bakole ki? Babireke. Era balage bulungi abantu ti ffe tuyina we tukoma, ekya Katonda bwe kijja kyetukulembeza.